Abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okuwandiisa ku matabi g'MTN mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga okulaba nga beetaba misinde egy'omwaka guno egiriyo ku Sande ne Kololo. Nganze nzijeyo nga sipiika w'ekikolo abavubuka ba Buganda ne bavubuka bannange abalala tulabe bwe tuyinza okuyamba nakazadde b'eggwanga otya bwe tuyinza okubafunira ebikozesebwa mu malwaliro. Omulundi guno gwe gusoose. That's why I've put nguzeko eziweeraweerako mukabire ku abantu bange. Okwewandiisa okwetabamu MTN Kampala Marathon ku Sande eno osasula emitwalo 2.5 ng'ate bw'okozesa enkola ya MTN Mobile Money osasula emitwalo 2,300 ng'abaddusi baakudduka mitendera egy'enjawulo okuli ogwa kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 ne kilomita 42 mu ngeri y'emu gy'emisinde gya MTN Marathon mu disitulikiti y'e Mbadada gyabaddewo eggulo nga gyasimbuddwa meeya w'ekibuga Mbadada Robert Kachebezi wadde enkuba yabadde efudde mba teyalobedde baddusi kumalako misinde egya kilomita 5 ne kilomita 10. Emisinde gy'omwaka guno giwagiddwa Stanbic Bank, Huawei, Ensoli Water, UAFAAR, Spedaga ne Vision Group. Registered kilometers, and I hope you are listening.